Al-Hidayah Ramadan Series ngazi kutuusibwako. Bw'ofuna enniya okola hijja ne wumula lowooza ku kimu Tawakkal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704-94-10 oba 0772-64-293. Muwali Mayambala, Dr. Kikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakkal Travel abo be baana bammwe. Amatenda amalungi agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo ali waggulu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba asazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza, nabwe kityo gwaba asazeewo abule tewali asobola kumuluŋŋamya. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, omu yekka atagattibwako kintu kyala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo eby'ebbeeyi byo by'amazima ate tebikubagana bye biri mu Qur'ani entukuvu ey'ekitiibwa n'obuluŋŋamu obwannamaddala ze hadithi eza Nabbi sallallahu alaihi wasallam entuufu. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini bye bizuule muyo olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga byabubuze awamu n'ekyo nga bitwala abantu mu muliro. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya era tebituukibwangako okufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Abange mmwe abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenga ebigambo ebituufu, ekyo kikulu. Era mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah subhanahu wa ta'ala balongooseze emirimu gyammwe era basonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba yeesiimye olw'essiima olunene. Abange mmwe abantu mutye mulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda nga bajja mu mwoyo ogumu, bw'atyo n'atonda mukyala waago n'azaalukusa okuva mu gyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabirigana ku lulwe Allah kuva dda nga mutunuulizi gye muli. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Olwaleero just kusomagana nze naawe na kuwanyisiganya birowoozo ku ddakiika nga 20 ku nsonga egamba nti khairu khalqi ala al-atlaq fi al-islam. Ebitonde oba tutwale ku abantu abasinga okubeera ababbeeyi ku nsi kuno. Khairul khalq ala al-itlaq, naye fil islami abantu abasinga okubeera nti babbeeyi era nga babitiibwa mu ddiini yaffe Busiraamu. Kimanyiddwa nti inna khairal khalq ala al-itlaq huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asinga bonna, asinga ebitonde byonna kuno ku nsi ye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ensonga lwaki basahaba bamwagala nnyo, ensonga lwaki balina empisa ez'omuggundu naye. Tayib, bw'obanga omaze okuggyako nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairu nnaasi, ate abantu abakyasinga okubeera nti balina ebitiibwa ebyenjawulo nga balina okusukkuluma ku bannaabwe okwannamaddala ba'da al-anbiya ng'oggyeko bannabbi ashaabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, be basahaba bannabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fakti ne basahaba balina categories. Bakitegeeza nti eri badde introduction kati mawudu yaffe yeeyo. Basahaba bano balina categories nyingi mu kusiŋŋana. Wa khairu sahaba
wa afdaluhum ate asinga basahaba ba nabbi bonna era ali ku ntikko Abubakar Siddiq gamba khairul khalq fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da nabiyha omuntu ow'ebbeeyi asinga bonna ng'oggyeko nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye Abubakar Siddiq thumma Umar oluvannyuma lwa Abubakar tuzaako Umaru thumma Uthman oluvannyuma Uthman thumma Ali ibn Abi Talib abo bayita ba al-khulafa al-arba abadda mu kutambuza obusiraamu n'okubeera nga be bali ku top ey'obusiraamu beba khulafa abana era nga be bali mu mbeera gye baafugamu n'obulungi bwabwe bwe buddiringana Abubakar Siddiq oluvannyuma Umar ibn Khattab oluvannyuma Uthman ibn Affan oluvannyuma Ali ibn Abi Talib طيب yandibadde kategori eddako thumma baqiyat al-asharatu al-mubashirina bil janna oluvannyuma omukaaga abaddako abo nabbi sallallahu bye yasanyusa nabejjana nga bakyali balamu kuno ku nsi. In fact nabbi sallallahu yasituka mu muzikiti n'ayogera ebigambo byali byamakula era nga byamugundu n'agamba nti asharatun fil janna bano abantu 10 Allah subhanahu wa ta'ala bawadde ejjana nga bakyali balamu kuno ku nsi. Bonna ne baagala okuwulira abantu abo be baluwa nabbi sallama engeri gye basengeka eraga nti erina enjawulo nnene okusinga abasigadde. Oluvannyuma nabbi sallama n'agamba nti Abubakarin fil janna, n'agamba Umarun fil janna, nazzaako Uthman, nazzaako Ali. Be bali abaana be tusoose. Oluvannyuma nazzaako abantu bano 6: Talha ibn Ubaidillah yowokutaano, Az-Zubair ibn Awwam ye ow'omukaaga, ne obulungi bwe kuno ku duniya eri abantu bonna basigadde, Abdurrahman ibn Auf, abo bamugundu, Saad ibn Abi Waqas, ne tuzzaako Sa'id ibn Zaid, then asembayo Abu Ubaida Amir ibn Jarrah radiyallahu anhum jami'a. Abantu abo nga nabbi sallallahu yabasengeka era bebasinga mu basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma oluvannyuma ahlu Badiri, abantu be Badiri, abantu be Badiri balina ettaffaali ddene libassa ku busiraamu. Abantu be Badiri alladhina sharaku nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badr, abo abeegatta ne nabbi sallallahu okubeera nga obusiraamu bubaawo n'okubeera nga babulwanirira. In fact olutalo olwasooka mu busiraamu lwaliwo mu mwezi ogwa Ramadan omwaka ogwokubiri nga nabbi sallallahu yakabukala e Madina. Badiri yabeerawo mu mwaka ogwokubiri nga nabbi sallallahu amaze okusenguka okuva e Makka okujja e Madina. In fact ahadithi nyingi nabbi sallallahu abantu be Badiri abasinjako n'abagamba i'malu ma shi'tum, abantu be Badiri mukole kyonna kye mwagala mu busiraamu, faqad ghuffirat lakum, Allah subhanahu wa ta'ala yabasonyiwa amazambi gammwe gonna, era Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubasonyiwa aba agenda kubayingiza jjana. N'olwekyo abantu be Badiri in fact baali 312. Abantu abo be Badiri abo abaasukka 312
abantu abo bonna balina enkizo okusinga basahaba basigadde newankubadde nga waliwo basahaba bamu ate ab'omuggundu abataalwana Badiri olw'ensonga ezimu. Kyova olaba nga n'abalala abaali nga Badiri nga tebagigendamu baawulira embeera ey'obunnyogovu mu mitima gyabwe, naye katonokeneyo abantu nga 6 abaali ab'omuggundu abandi badde nga babeera mu Badiri naye nga tebaalimu. Alladhina lam yushariku Badr min kibari sahaba, waliwo abantu batasobola kwenyigira mu lutalo lw'e Badiri ate nga basahaba ba muggundu. Asooka Uthman ibn Affan tugambye nti wa bbeeyi era akwata ekifo kya kusatu mu bantu bonna abali ku nsi kuno ebbeeyi wejeeko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki yali absent ku lutalo lw'e Badiri? Amarahu sallallahu alaihi wasallam bimurafaqati zawjatihi Ruqayya, ate nga binti rasulillah. Ruqayya yali mulwadde nga bw'amaanyi. Nabbi n'agamba gwe genda olabirire muwala wange era genda omujjanjabe Ruqayya, obeerenga omubudaabuda, obeerenga omujjanjaba. Akati Uthman ekyamugaana kugenda e Badiri yali ali mu kujjanjaba mukyala we ate nga muwala wa Nabbi. Owokubiri Talha ibn Ubaidillah, awamu n'ekyo nga naye ali mu bali 10 abasinga. Talha yali mutalo lw'e Badiri wa Sa'id bin Zaid. Abo nabo bona twakalaba abantu 3 ab'omujjana ate nga Badiri tebagirimu. Uthman ibn Affan, Talha bin Ubaidillah wa Sa'id bin Zaid. Lwaki Talha ibn Ubaidillah ne Sa'id bin Zaid tebali mutalo lw'e Badiri? Alladhani ursila, abo Nabbi sallallahu alaihi yabasindise litajassusi, okubeera nga bakola wa spy ala ir Quraish, caravan ey'Abakuraish yali eva Makka ng'egende Syria oba okusuubula balabe benkana ki mu mbeera ey'okubenganga. Kakati abo bo Nabbi yali abasindise ku mulimu gwali gwa ttendo. Omulala Hudhaifa ibn al-Yaman min kibari sahaba, lutalo lw'e Badiri teyaluliimu. Alladhina kana asiran lada al-Quraish, yali awambiddwa era nga ali mu kkomera eri Abakuraishi bamukwata, yali mu kkomera. Fakti oyo Hudhaifa ibn Yaman ekyamuta mu kkomera, yali mu kkomera nga bamusibidde mu kaduukulu, naye ate wamu n'ekyo n'asaba Allah amuwe ekyokulya, n'afuna ekyokulya ate nga ali mu kkomera. Ne batamanya ngeri ki ebyokulya bimutuuseeko. Nagamba nti gwofunye etyo ebyokulya? N'agamba huwa min indillah, n'agamba ojja kututira ebizibu wano vaawo. Tayib, Abu Lubaba ibn Abdul Mundhir, oyo naye teyali mutalo lw'e Badiri, naye ng'ensonga eyamugaana yali yasimba olw'ensonga nti khalafahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala al-Madina, yamugamba gwe sigala Madina nga gwosaaza abasiraamu n'okukola security ey'omuggundu. Kyonna ekyo naba kiriwo gwe oba okihandaulenga. Abu Lubaba ibn al-Mundhir naye teyagenda mu Badiri. Waliwo al-Bara'u bin Azib. Bara'u bin Azib, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba gwe tojja kulwana, n'akaaba. Naye nga lwaki? Raddahu Nabbi sallallahu alaihi wasallam li sighari sinnihi, yamuzzaayo olw'ensonga nti yali muto mu myaka. Abantu bonna abaali wansi w'emyaka 15 Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba temulwana. Mubo mulimu Umair ibn Abi Waqas, oyo n'abeera muganda wa Sa'id ibn Abi Waqas, yali mwana muto myaka nga 15. Nabbi n'amugamba mbono nti nedda, gwe togenda kulwana, okyali muto. N'amugamba nze nyina baby face, naye nga nze ndabika nga ndi musajja mukulu, ndeka nwane. Nabbi n'amugamba asikukkiriza. Fabaka
yakaba Umair ibn Abi Waqas bwamala okukaaba fa ajazahu nabbi namugamba kale nkukiriza wa kharaja n'agenda mu Badiri fastushhida era n'abeera mu abo abafiire Uhudi. Ono nabbi yamugamba naye lwaki oyagala okulwana? Namugamba nti nze kale tukkiriza ndi mwana muto naye simanyi kiki kigenda kubeerawo oluvannyuma lwanga mmaze okukula, naye mbadde nfunye shortcut eri ejjana. Nabbi sallama n'amugamba nti kale nkukkiriza. Nabbi n'agamba baba baagala okulaba abantu b'omujjana oyo naye mwali, era ne bategeera abamu abali okumpi ne nabbi nti ono agenda kufiira mu lutalo. Y'omu ku bafiira mu lutalo Umair ibn Abi Waqas, nabbi sallama yamukkiriza okulwana oluvannyuma lw'okubeera nti yakaaba ebbanga ddene. Nabbi n'amukkiriza fastushhida fi Badr Ubaydillah ibn Umar ibn Khattab, yali Abdallah ibn Umar ibn Khattab, Abdallah ibn Umar ibn Khattab, naye nabbi sallama yamuzaayo n'agamba gwe tojja kulwana okyali mwana muto. N'akaaba, in fact ne Umaru n'akaaba, n'amugamba ya Rasulallah oba okkiriza oli n'ono naye mukkiriza. N'agamba nti nkomyeko oli ono ddayo. Umaru yakaaba n'omwana naye n'akaaba olw'okubanga bamuganya okugenda okulwana Badiri. Rafi ibn Khudayj naye nabbi sallama yamuzaayo nga muto. Zaid ibn Thabit naye nabbi sallama istasgharahu annabi sallama bisinnihi olwokuba nti yali mwana muto. N'asembayo Usaid ibn Hudayr naye tiyalwana Badiri olw'ensonga nti yali akyali mwana muto. Abo bantu abatagenda mu lutalo lw'e Badiri nga olw'ensonga zetwogeddeko, ekisooka tugambye nti asinga ebitonde obulungi kuno ku duniya ku bantu mu mbeera ey'obusiraamu. Mu mbeera ey'obusiraamu ye nabbi sallallahu alaihi wasallam, era yasinga bannabbi bonna. Oluvannyuma lw'abannabbi abasinga ebbeeyi n'obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala basahaba bannabbi, ne basahaba bannabbi ate abasinga bonna yali Abubakari, ne kuddako Umaru, ne kuddako Uthman, ne kuddako Ali, oluvannyuma ne kuddako Talha, ne kuddako Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqas, Sa'id bin Zaid wa Abu Ubaida Amir bin Jarrah, oluvannyuma ne kuddako buli muntu yenna eyalwana Badiri. Wal hadithu baqiya, tugenda kuzzaako omusomo gwaffe oguddako oluvannyuma lw'abantu b'e Badiri. Baani ab'ebbeeyi abaddirira ab'e Badiri nabo wetwogeddeko waggulu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.